Omuwuliriza omulungi akyekuumidde ku 2Z Media nkulamusaako era n'enkwebaza olw'okuba nti okyagoberera ebikolerwa ku mukutu guno. Nga bulijjo nze Zaabala Ibrahim Yiga era nga nziguse ne pulogulaamu yaffe eŋŋanzi eya maanyi na buyinza. Olwaleero tugenda kutunuulira eggwanga erya America era nga mu nsonga ze tugenda okutunuulira yenkolagana yaabwe gye baliko n'eggwanga erya Ukraine. President wa America Donald Trump n'oyo owa Ukraine Volodymyr Zelensky bakyali mu nteeseganya, bakyali mu kaweefube ow'okuba nti bassaawo enkolagana mu byenfuna naddala ku by'obugagga ebiri mu ggwanga erya Ukraine. We tujjidde mu pulogulaamu eno nga gye buvuddeko minisita avunaanyizibwa ku by'obusuubuzi mu ggwanga erya Ukraine Yulia Sviridenko yabadde yakava okussa omukono ku ndagaano ng'emu ku nteekateeka ezikulembeddemu ku nzikiriziganya America z'erimu n'eggwanga erya Ukraine. Sviridenko yakakasizza ku mukutu gwe ogwa X yategeezezza nga bw'atadde omukono ku ntegeeragano eno era n'alaga n'ebifaananyi ebya minisita w'ebyensimbi mu ggwanga erya America Besant nti naye yabadde amaze okussa omukono ku ndagaano eno nga ze zimu ku nteekateeka ezisooka mu nzikiriziganya eno oba partnership ey'okuba nti bagatta enkola zaabwe ez'okuba nti bayiikula ebyobugagga ebiri mu ggwanga erya Ukraine. Ampuliriza tugenda mu maaso ne pulogulaamu yaffe eno era nga twagala okutegeera ebyobugagga bino ebyaleetedde Donald Trump owa America okutuuka ku nzikiriziganya n'eggwanga erya Ukraine erikulibwa Zelensky bya bugagga ki, bizitowa kyenkana ki? Njagala tumenyeemenye ensonga zino tulabe ebyobugagga bino ebyatuuse okusika Donald Trump okuba nti ate agenda mu kafubo n'eggwanga erikulirwa Zelensky. Njagala okutegeeza nti ebimu ku byobugagga ebiri mu ggwanga erya Ukraine mwe muli graphite, nga graphite bye birungo oba bye bimu ku byeyambisibwa mu kukola ebyokulwanisa ebyetaagibwa ensangi zino ne mu kukola ebidduka ebitambulira ku masannyalaze. Graphite ebidduka ebikolebwa mu masannyalaze ensi zino zatandika dda okubyettanira ebitambulira ku masannyalaze. Kati graphite bye bimu ku byobugagga ebiri mu ggwanga erya Ukraine era nga bino bibalibwa mu ttaani emiliyoni 19. Ttaani miliyoni 19 ze zisuubirwa oba ze ziteeberezebwa okubanga ziri mu ggwanga erya Ukraine. Tugambye graphite bye bimu ku byeyambisibwa mu kukola ebidduka ebitambulira ku masannyalaze. Njagala era okutegeeza nti Ukraine era eyina ebyobugagga ebimanyiddwa nga titanium era nga bino mu ggwanga erya mu mawanga ga Bulaaya mu Europe byettanirwa nnyo kubanga ebirungo bino bye bimu ku bivaamu ebyuma ebikolebwa ku bintu byonna ebyekuusa ku nnyonyi. Ebyuma ebivaamu oba ebirungo bino ebya titanium mwe muva ebyuma ebyekuusa ebyeyambisibwa mu kukola ennyonyi n'ebyo byonna ebyekuusa mu ntambula z'ennyonyi. Kaakati titanium era eggwanga lino erya Ukraine liweereza ebirungo bino mu mawanga ga Bulaaya ebitundu 7 ku buli 100. Kale ojja kwetegereza nti Ukraine erina ebyobugagga eby'omugaso ekyenkanidde awo. Era njagala okutegeeza nti ebirombe bya lithium yeeyambisibwa mu kukola batule eziriko ensangi zino naddala batule era
ezo ez'ebidduka by'amasanyalaze ne battery ziriko ensangi zino ze tweyambisa mu bulamu obwa bulijjo. Ffenna tumanyi battery mu mmotoka tuzeetaaga. Kaakati ebirombe bya lithium omuva ebirungo ebyo ebyetaagibwa mu battery, ekituufu nti eggwanga erya Ukraine lyerimu ku mawanga amasaale mu kubisuubuza amawanga naddala aga Bulaaya. Tukimanyi Bulaaya yewasinga amawanga agakola ebintu nga bino ebiri ku mutindo gw'ensi yonna ebyetaagibwa omuli emmotoka, omuli ebyuma ebikolebwa ebyetaagibwa mu makolero. Kaakati Ukraine yemu ku mawanga amasaale ndoze kwata ekifo nga kyakusatu mu kuweereza lithium mawanga ga Bulaaya. Njagala okutegeeza nti ebyobugagga ebirala ebisimibwa obusimibwa bingi eby'omugaso ebyetaagibwa okwetooloola ensi yonna omuli beryllium, uranium, nga bino nno byeyambisibwa ne mu kukola ebyokulwanisa ebya nuclear. Kati nno bino bifumbekedde mu ggwanga erya Ukraine era nga tebibulayo bingi bizibu. Waliwo ebyobugagga ebirala omuli copper, lead, zinc, silver, nickel, cobalt, manganese n'ebirala bingi. Bino byonna bya mugaso okwetooloola ensi yonna kubanga bikola ebintu eby'enjawulo mu bintu bye tukozesa mu bulamu obwa bulijjo omuli eby'amasannyalaze, omuli ebyeyambisibwa mu kufumba, ebyeyambisibwa mu makolero n'ebintu ebirala bingi. Copper, lead, zinc, silver n'ebirala. Kaakati nno eggwanga erya Ukraine nalyo lyerimu ku mawanga ago agasinga okuba n'ebyobugagga bwe biti. Njagala okutegeeza nti ebyobugagga ebimanyiddwa nga rare earth metal na bino bifumbekedde mu ggwanga erya Ukraine nga nno rare earth bino mulimu ebirungo ebyeyambisibwa mu kukola ebyokulwanisa ebitali bimu, ebintu ebyeyambisibwa mu masannyalaze oba eby'amasannyalaze byonna bingi ku byo byetaaga oba biva mu birungo ebimanyiddwa nga rare earth n'ebirala bingi omuli ebintu ebyetaagibwa mu makolero oba ebyuma ebyeyambisibwa mu makolero bingi nga biva mu rare earth. Kale rare earth kintu kya ttunzi nnyo olw'okuba nti kivaamu ebintu eby'omugaso okwetooloola ensi yonna naddala ebyokulwanisa, eby'amasannyalaze n'ebyo byonna ebintu eby'enjawulo ebikolebwa ebyeyambisibwa mu makolero ag'enjawulo ag'ebintu ebikozesebwa eby'enjawulo. Kati eggwanga erya Ukraine okubanga lifumbekedde aba lijjuddemu ebyobugagga ebyenkanidde awo n'ebirala bingi ebiri mu ggwanga lino, kyekimu ku bisikiriza eggwanga erya America okulaba nti lijja kunzikiriziganya n'eggwanga erya Ukraine basobole okuba nga bayiikuula ebintu ebyobugagga ebyenkanidde awo. Njagala okutegeeza nti Yulia Sviridenko era ayongedde n'ategeeza ensonga nti eggwanga erya Russia ebitundu bingi ebyobugagga bingi bye bezzizza ebyobugagga bino ebyasikiriza America. Russia yezza dda ebyobugagga bingi nga bino birina kuba bya Ukraine, naye olw'entalo Russia zeewakankudde ku ggwanga erya Ukraine era fuubana okuba nti yezza ebyobugagga bingi era bingi ebyezzizza okusinziira ku Yulia Sviridenko ng'ono ye minisita w'ebyobusuubuzi mu ggwanga erya Ukraine. Ono era ayongeddeko n'alaga nti ebyobugagga bino Russia byeyezzizza byakeddiza mu bbanga eritali ddene bibalibwamu ensimbi biliyoni 3.5 eza dola za America, biliyoni 3.5 eza dola za America, nga wano mu pound ozibalya mu pound ze biliyoni 2.77 eza pound. Russia by'ebyobugagga byakeddiza naddala ku ebikwatagana ku ebyo ebyobugagga eby'omu ttaka ebyasikiriza n'eggwanga
erya America. So